Abooluganda Mukama yeebazibwe olw'omukisa ate gwatuwadde nate okwongera okufumiitiriza ku kigambo kye. The verse of the day today, the 26th of February 2025, ye Psalm 15 verse 1. Era bwe natunuulidde olunyiriri olwo naluwadde omulamwa oba omutwe abanaalaba Katonda n'amaaso gaabwe, abanaalaba Katonda n'amaaso gaabwe. Olunyiriri olwo lugamba bwe luti: Zabbuli eya 15 olunyiriri olusooka nti Mukama anaatuulanga mu weema yo y'ani? Anaabeeranga ku lusozi lwo olutukuvu y'ani? Kitaffe gwe omulungi era omwesigwa, tukusaba oyogere naffe ate oyongere okutulaga ebyo ebisaanira mu maaso go. Natugenda okufumiitiriza ku lunyiriri luno otubeere Kitaffe, naffe tube nga tulina ebisaanyizo ebyabo abasobola okutuula mu weema yo ate era abasobola okutuula ku lusozi lwo olutukuvu. Gweno olyoke ogulumizibwe otenderezebwe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nti Mukama anaatuulanga mu weema yo y'ani? Anaabeeranga ku lusozi lwo olutukuvu y'ani? Zabbuli eyokubiri olunyiriri olw'omukaaga, Zabbuli eyokubiri olunyiriri olw'omukaaga lugamba, naye n'ateeka kabaka wange ku lusozi lwange olutukuvu Sayuuni. Kale ng'ekitegeeza nti omuntu yenna anaatuula ku lusozi lwa Katonda, anaatuula awatukuvu wa Katonda, Katonda yennyini yajja okumweteekerawo. Katonda yavunaanyizibwa ogamba nti gwe gundi gwe ajja okutuula awatukuvu. Kale abooluganda, nga tutambula ennaku zino nga tufumiitiriza ku bigambo bino eby'enjawulo, ekibuuzo ky'oba obeera nakyo, ky'oba otandika okunoonyeza ansa, Katonda asobola okukwerondera n'akuteeka ye mu watukuvu we? Asobola okukwerondoberamu mu bantu abangi n'agamba oyo bajje, oyo wange? Kale n'abooluganda, ekibuuzo buli omu kyebuuze ate era osobole okulaba kiki ekyokuddamu. Naye bantu kikula ki Katonda baanaateeka mu watukuvu we? Zabbuli eya 24 olunyiriri olwokuna okutuuka ku lwokutaano n'atuwa kino ekyokuddamu nti oyo alina emikono emirungi n'omutima omulongoofu, atayimusanga mmeeme ye eri ebitaliimu, so teyeerayiriranga bwereere. Nti oyo alina emikono emirungi. Etegeeza nti n'owooluganda, when you've used your hands to touch the right things, what you are expected to touch, nga bw'obanga okutte by'oteekeddwa okukwatako, then ojja kuba n'emikono emirungi, emikono emirongoofu. Aye ng'olina omutima omulongoofu, etegeeza nti n'endowooza gy'olowoolezaamu banno yeeye kugwanidde okubalowooleza. Engeri gy'ofumiitiriza mu bulamu bwa banno yeeyo, engeri gy'oyagalamu banno yeeyo Katonda gy'alambika. Nti atayimusanga mmeeme ye eri ebitaliimu. Ekintu nga olaba nti tekirina makulu oba tekikujja ku bwa Katonda oba tekikola ki, you don't mind about that. Nti oteekeddwa kubanga olowooza ku ebyo byokka ebikuzimba, ebikutwala mu maaso. Bw'onodda awo n'olowooza ku bitakuzimba, ku bitakuyamba, owooluganda, ojja kuvaamu mu abo Katonda baateekeddwa okutuuza mu watukuvu we. Nti so teyeerayiriranga bwereere. Bw'obanga osuubizza otuukiriza, bw'obanga ekintu tokikole tokyekakatirako. You don't force yourself. You don't say yes if you think that you will not do what you are being asked to do. Bw'obanga ekintu tokyagala tojja kukikola, era owooluganda kireke. Kireke era omugambe omuntu nti sijja kukola bwe nti, sijja kukola bwe ntyo, naali sijja kukola bwe ntyo. Ye muntu ataalayiririra bwereere, kubanga jjukira nti n'olulimi lutonzi, so olina kuba truthful in everything that you say. Nti oyo anaaweebwanga Mukama omukisa era n'obutuukirivu anaabuweebwanga Katonda ow'obulokozi bwe. Etegeeza nti n'abagenda okutuula wali beebo Katonda abajja okuba nga bafunye omukisa gwa Katonda, ate abajja okuba nga baweerebbwa n'obutuukirivu okuva eri Katonda. Nti abo be bajja okuba
okulaba Katonda n'amaaso gaabwe. Jjukira abooluganda nti tuli ku kulaba Katonda n'amaaso. Ani anaalaba Katonda n'amaaso ge? Olunyiriri olwokubiri mu Zabbuli ey'e15 naye n'ayongerako nti oyo atambulira mu bugolokofu era akola obutuukirivu era ayogera eby'amazima mu mutima gwe. Nti kyoli munda ebweru kyoli, kubanga jjukira ekifuluma ebweru omutima gwo kye guba gujjudde. Kale bw'onoolwana n'obanga ekiri munda mu ggwe ekyo ekirabika ebweru, you be truthful in your heart. And if you are truthful in your heart, tegeeza gwe ojja kuba oyina the qualities ezeetaagibwa okutuula okulaba Katonda n'amaaso. Zabbuli 84 olunyiriri olw'11, Psalm 84 verse 11 n'agamba, Zabbuli 84 olunyiriri olw'11 n'agamba nti kubanga Mukama Katonda y'enjuba y'engabo, Mukama anaagabanga ekisa n'ekitiibwa, tammenga kintu kirungi kyonna abo abeegendereza. Kale mulimu annyonnyola nti n'abanaatuula watukuvu wa Katonda, abanaamulaba n'amaaso be batambudde nga beegendereza, abo abafunye ekisa n'ekitiibwa ekya Katonda. Jjukira nti n'ekisa n'ekitiibwa ebya Katonda bibeerera emirembe gyonna, si bye bino by'ofuna ne biggwaawo, nedda. Kale gweobanga ofunye ekisa kya Katonda ng'era ofunye ekitiibwa kya Katonda, tofunye ekitiibwa kya nsi, oluganda be rest assured nti nno ojja kukola ki? Ojja kulaba Katonda n'amaaso. Kyokka ate nga olina Katonda nga y'engabo yo, ye nga yakukuuma. Bw'aba nga yakukuuma nga tolina birala by'oteekawo bikukuuma, oluganda naawe tandika okwesunga okulaba Katonda n'amaaso. Zabbuli 16 olunyiriri olw'okusatu, Zabbuli 16 olunyiriri olw'okusatu, nti balina omukisa abakwata omusango n'oyo akola eby'obutuukirivu mu biro byonna. Ekitegeeza nti n'abagenda okulaba Katonda n'amaaso beebo abakwata emisango gye. Nejjukira nti annyonnyola eyo nga bwe naaba nga mbadde omutima omujja mbaggyemu ogw'ejjinja mbataddemu ogw'ennyama, mujja kukola emisango gyange. So kati abo bagoberera ebiragiro bya Katonda ate abanyiikira okutambula nga batuukirivu, si kukola bituufu byokka. Bw'obanga oli mutuukirivu okola ebituufu, naye ate bw'obanga oli mutuukirivu n'otakola bituufu, then gwe bakutya, bakwewuunya. So ekitegeeza nti no abo abanyiikira okukola eby'obutuukirivu at all times mu biro byonna bajja kulaba Katonda n'amaaso. Zekkaliya essuula ey'omunaana, Zekkaliya essuula ya 8 olunyiriri, Zekkaliya essuula ya 8 olunyiriri lwa 16, Zekkaliya essuula ya 8 olunyiriri olw'16 ne lugamba nti ebigambo bye munaakolanga bye bino, mubuuliraganenga eby'amazima buli muntu ne munne, musalenga emisango egy'ensonga n'emisango egy'emirembe mu miryango gyammwe. Etegeeza abo abasala emisango egy'ensonga egy'emirembe, abo abasobola okubuulirira bannaabwe ku by'amazima. Jjukira nti n'eby'amazima Yesu Kristo ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. So oba obabuulira by'amazima oba obabuulira ku bya Kristo. Bw'oba osobola okubuulira abantu ku bya Kristo, kitegeeza nno you have a testimony about Christ. Kale kitegeeza nno owooluganda naawe osobola okutandika okwebalira ku abo abasobola okulaba Katonda n'amaaso. Abefeso essuula ey'okuna, Abefeso essuula ya 4 olunyiriri lwa 25 nalwo lugamba nti kale mwambule obulimba, mwogerenga amazima buli muntu ne munne, kubanga tuli bitundu bya bannaffe ffekka na ffekka. Nti abo bagenda okulaba Katonda n'amaaso gaabwe bagenda kweyambula obulimba, bagenda kubeera abantu ab'amazima, tebajja kuba bannanfuusi, bajja kubanga boogera ebikakasa nga kyali munda n'ebweru nga kyakola ki? Nga kyali, era abantu nga kye bamulabamu. Olunyiriri nno olwokusatu mu Zabbuli 15 nayo ne lugamba nti atawayiriza n'olulimi lwe, so mukwano gwe tamukola bubi, so takkiriza kibi ku muliraanwa we. Tojja kusaayo omuwendo olabe ng'ofaayo eri banno. Omuntu yenna afaayo eri banno. Jjukira nno bw'ofaayo eri banno oba ofaayo eri Katonda.
oba ofaayo eri Kristo. naye bwekibanga ekyo kiganya owooluganda kitegeeza gwe weeyagala wekka wekka, weemanyi wekka wekka, era ojja kusubwa omukisa ogwo. naye bw'ofaayo eri banno n'oyimirira wamu nabo buli kimu kye bayitamu, naawe osobola okutandika okwebalira kwabo abanaasobola okulaba Katonda n'amaaso. Okuva essula 23 olunyiriri olusooka nti tokkirizanga kigambo kya bulimba, toteekanga mukono gwo awamu n'abatali batuukirivu okubeera omujulirwa ow'obulimba. Nti omuntu atakakasizza kintu kyonna kyonna tajulira muntu mulala yenna. Tosobola kugenda kujulira ku kyotamanyi, so teweegatta ku bantu kuleetera muntu mulala kubanga alina omusango nga toli sure, nga tokakasizza. Byewalire ddala. N'ebyabaleevi essula ey'19, ebyabaleevi essula 19 olunyiriri olw'16, ebyabaleevi 19 olunyiriri olw'16 n'agamba nti tobanga wannimi ng'otambulatambula mu bantu bo, so toyimiriranga kulumba musaayi gwa muliraanwa wo, nze Mukama. So kitegeeza nti nno owooluganda, you'll always be a person of your word, omuntu atali wa nnimi bbirye. Kyoyogera eno kyoyogera eri, tokyusakyusa bigambo mu bantu ab'enjawulo. Kale owooluganda ofuniramu wa ng'oli kwabo Katonda baalonze oba abagenda okunyiikira okulaba nti no ng'otegedde abantu abo naawe n'oteekamu amaanyi? How do you benefit? Does it help you at all? Zabbuli 73 olunyiriri olusooka n'agamba nti mazima Katonda wa kisa eri Isirayiri, eri abo abalina emitima emirongoofu. So kitegeeza nti n'ojja kulaba ng'ekisa kya Katonda ajja kuyimiriranga wamu naawe, kubanga oli omu ku abo abettanira, abalwana okulaba nti nno ekisembayo ky'olaba gwe kubeera mu maaso ga Katonda ng'omutunuulidde gwe mwene, gwe kennyini ng'otunuulidde Katonda. Ne Yobu essula eya 22, Yobu ssula 22 olunyiriri olwa3, Yobu essula 22 olunyiriri olwa3 nalwo olugamba nti anaawonyanga n'oyo abataliiko musango, weewaawo anaawonyezebwanga olw'obulongoofu bw'engalo zo. Ekitegeeza nti nno you'll always be treated by God. Ojja kujjanjabibwanga Katonda, ojja kukuumibwanga Katonda, embeera ye ennungi Katonda ajja kugibeerangamu. Katonda ajja kulwana okulaba nti nno olina obulamu obulungi, obulamu obuteeraliikiriza, kubanga ye musawo asinga byonna. Ne bw'eneeba mbeera etya, he'll be there for you, okukujjanjaba, okukuwonya n'okukutaasa ebyo by'oba oyitamu. Ne Zabbuli 19 olunyiriri olwa37 n'agamba nti owunjule amaaso gange galemenga okulaba ebitaliimu, era onzuukize mu makubo go. Nti bw'obanga olwana kulaba mu Katonda n'amaaso go, nga bwe twannyonnyodde eri, Katonda asobola nno munnange era ajja kukuyamba awunjule nga ajjengawo, oleme kulaba nga bitaliimu, ebitagasa. Omuntu n'ofuga ebirowoozo byo, n'ofuga reactions zo, kubanga Katonda aba akuluŋŋamizza neeyisaayo, ate nno n'amakubo ge gajja kuba malamu mu ggwe. Kale kiba kikulu nnyo gwe okumanya Katonda by'ayagala onoobinyweramu. N'ekisembayo we tufunira mu Matayo 5 olunyiriri olw'8 nti balina omukisa abalina omutima omulongoofu, kubanga abo baliraba Katonda. Abooluganda nga tuyita mu nsi eno, our struggle, our endeavor is to see God. Kale bwe tuba nga twagala okulaba Katonda, tulwane tulongoose emitima gyaffe, tube nga bw'abuuza Mukama anaatuulanga mu weema yo y'ani? Anaatuulanga ku lusozi lw'obutukuvu y'ani? Nti y'oyo afunye omwana, y'oyo akkiriza Kristo okubeera omulokozi we, kubanga ye yekkubo n'amazima n'obulamu. Kale kwe kusaba kwange ffenna Mukama atuteeketeeke tubeere ku abo abanaabalibwa mu kutuula mu yeekaalu ye, kutuula mu lusozi lwe olutukuvu. Mukama abeere nammwe. Mukama gwe kitaffe omulungi, tukwebaza olw'ebisuubizo byonna by'otuwa, ali by'otukubiriza okuyimiriramu.
tubeere kitaffe bulijjo tulemenga okubuusabuusa gwe byosobola aye byosobola okuteeka mu bulamu bwaffe nebyo tusobola okutambuliramu ebiva gy'oli. Kale gwe tuwa omukisa gwo, twakiza omusana ogw'amaaso go, otuwa emirembe leero n'ennaku zonna. Amiina.